Mafabio bajeje. Mafabi. Wanji mama. Esoko je. Wanji. Nzaba dabuza. Ono yayingidde. Alwa. Ono omu. Mbadde si ye yayingidde. Yayingidde. Sawa meka. Nze simanyi kumanya yazze wano budde bwadde kiro ddala. Yazze kiro nnyo. Zaze basanga mu saawa 8. Kati mba ndi awo ngempulira. Nasosa kufuluma ababweru ne ngamba Eche kiyingiza bapakisa ekiro. Tomanya munnango oli ayinza okuba oluusi oba yabadde ava wala obanga yafunye nga yaze n'asasula ssente ku maca nendowooza nti emisana agenda kuba ayingidde. Abantu abasinga tebaagala kusenguka munnaye. Kiki bagezako kukugusa kiki bakukusa. Nange natidde nnyo. Zabadde ziwere sando kale nga mukaga kitundu. Mpulira omuntu akola ki? Mpulira omuntu alinga akola ki? Mukaga. Ayingira kati nze. Era nga ndowooza nti oba ggwe oba ki? Kwe kupapa ennyo nfulume ndabe oba wayinza okubaawo mubbi. Ngenda okulaba nga bayingiza ebintu. Wamulabye. Nga bayingiza ebintu naye saamwetegeeza yaani kuba abadde abasajja nga bana. Nga balaba musitulirako byabadde bintu kibe babadde bayingiza. Era ebintu ebya bulijjo. Tewabaddewo kintu kyonna kyeweekengera. Era ebintu ebya bulijjo bitanda nalabye kitanda awo gundi alina akameeza kwegamba nalabye ebintu somanya abayingira ekiro nali nabakoowa ojjukira omupangisa yasulanga wali kyetukola kati atutte naye nga kyoba omanya nti alabika ye yayingidde naye ne musajja alabika si mwogezi ndabako okufulu saalabika si mwogezi ndabako nagezezaako babuuza abo mbabuuze nti banange muli mutya nga banzirababuuza ku baneiba bawuuna buwuunyi ate nange nabaddemu otulo ne ngaba kangende neebake kasa ntegedde nti ono ki agenda kuba nnyo neiba naye ate ngenza okukeera ku maca ogenda okugira okuyiwayo ogundi akagundi kange ngenda okulaba nga ate nga ndaga nti taliimu ayakedde dda gwe omuntu ayebaka ku ssaawa 8 ku 9 ku 12 ng'azookusa byeraliikiriza maama kanzije omuntu n'oyingira ekiro oba ogezaako okugusaaki eba kyabikola nina okuyingira emisana ng'abantu bakulaba abeno alo toliyo maama n'ebintu teyabitegese shiya maama omulabye taliyo nategedde naye gwe nze ennaku nawe sikyakutegeera myezi mukaaga osula ku nju zange lokyampa yadde akasiimo akasiimo maama ngenda kuleeta namala kujjukiza nedda akasiimo genda kuleeta nja kalaba tebalina kumala kujjukiza ono munne yava muno buli lwe yajjanga okuleeta ssente nga ndeetera nekiro ya sukaali ngenda kukikolako ngaera bwe nalingiza nkusuze nkulabirire wano ewaka wano wona nongoosezaawo osanga walungi batukula olaba kumpa akasiimo oba nsasudde sente bwe bw'omwezi oba onsasudde nnyo nedda maama omuntu teekamu akasiimo ekyo kituufu yali sijja kumala kujjukiza ekyo kituufu maama landireti era waakiri agenze n'akagaati oba aliwo n'obupangisa agamba oba yakulirawa omuntu kyayita ku bantu ati zalaba obubi
Sebo. Osibira sebo. Bulungi sebo. Sebo. Osibye oti. Bulungi. Osibye oti. Nsibyeyo. Ne munange. Esi empisa. Ontegedde? Ezo si empisa omuntu ategeera ze bwe yeeyisaamu. Onsonyiwe. Ontegedde bulungi? Sebo. Ompiseeko wano oti. Bwe nkulabye mbadde ndowooza nti oli bize oli mu kuuza ngoye zo. Era nkyali bize. Nkyali bize. Mbadde na just nja kukubuuzako bubuuza kubanga alika kikiyungwa matikati nze wano mpangaddewo mbaddewo mbeerawo onsanzeewo ekintu ekitono nnyo kyoyinza okukola kwe kumbuuzaako kubanga tugenda kubeera bannaki nekwoyitojja ku muntu bwoti n'omuyisaako lusu n'oddeeri ekyo kyonsonyiwa taata nekyo olina omumanya nti okubuuza kusooka ate nze siri kitaawo era nze mbadde ngenda kukubuuza kati mbadde ngenda kukubuuza kati nze nkubuuzizza ompiseeko nze mbadde ngenda kukubuuza funyemu obuzibu ennyumba nalese nsibe ate nkomyewo nga nzigule era badde nsibe naye ebintu byendeseemu byenalese ndaba byonna biringa ebitaganjuddwa ate n'emigaati gyange gye naleseemu ndaba ate tegiriimu mukama sitegedde oba olina emmese ate nze nina emmese naze nazo wasenguse n'emmese kubanga munnange gwe ku bintu byonna ebiri omwo mu nnyumbayo emugaati ne gubula mugaati gwe gubuze sina mugaati gwokka ebintu nsanze byonna bivuddewo ebiri nina kati nga kyotegeeza bitaganjuse wabadde olesewo bitegese naze sibitegese naye nga manyi nti ebintu ebyobuvunaanyizibwa nina we mbitadde kati sibirabawo ekufulu gye wataddeko yeruwa waze nayo omukyala eyagimpadde mukyala ki ono mukyala waffe ow'ennyumba maama oli yagimpadde ow'ennyumba owomayumba ye yagimpadde nanga kuba nazeerandire waffe yoyo nagireseeyo tewazera kufulu yo kyotegeeza nti yakwazise ku yiye nampa iye naŋŋamba nti it is okay osobola okubeera nayo era kituufu kuba nawadde sirina kituufu nenjiteekako byonna byeyogera bituufu it is okay okubeera nayo naye kyamagezi wandiki ye lwaki ogikyusa sikyetaagisa singikyuse lwaki ogikyusa kubanga oli omu gula ekintu kyonoomalawo ekikuguza omugaati lwofe enamba ng'oli omusajja omu gula kindaazi kyo kino kimunaku ye munno mukabi kiryo kimalewo kiggweewo tulabe oli kyanaakola ki bwe kyobamanya nti ebyokulya bwe buzibu bwa wano naye bino ebisigadde ebirala ebigumugumu nti somayo oli anaasitugera mu tv ya simanyi rediyo beera mugumu beera mugumu kale bw'oba osobodde ne kufulu ekyuke naye bwe kiba tekyetagisa era togikyusa kubeera si kikulu ontegedde mwami sentamu ontegedde nkutegedde naye nze abadde amanyi tugenda kunyumya namu nedda mbadde nali siribuku gye neerabidde ate nginoonya wano nayo teriimu simanyi oba ngirese ku mulimu naye banna gukola mulimu kyogo ogutwala sipiidi gye nasenguse nendowooza nti lisitibuku nzireese wano ate noonyeza teziriiwo kati simanyi oba niyagitutte waliwo kasitoma gwe twatuguza ebintu ate idanji oba ngirese tukyaliwo kale tujjanyuma ebisinga anga sirina buzibu ate mwana tunasoose endowooza ti musajja mubi naye oli kasajja kalungi oli kasajja mafaabi ezo mafaabi gwe sentamu nsanyusa nnyo okulaba kale kanzije kale kanaba kasajja kalungi mafaabi wangi nkuwulidde olina gweyogera nayo badde njogera nonogunzi akomyewo afulumya ate yakafuluma kati aŋŋambe simanyi oba alazeewa kwegamba ewaka awunyawo buunya
simanyi naye nga mubungeze awunya n'abaana n'atambula n'agenda kati nange gezezaako mubuuza nti wa gwono alabika mulamu musajja mukozi naye wakuba nti alabika musajja oba tetawummula aŋŋambe simanyi akimali risiiti simanyi n'ababbi we batyo n'ababbi we bamubbi awummula naye bamubbi gwewako owunya nkugambye alinga atyawo olutuuse bwati gw'omulabe bulungi nnyo bulungi mwetegereza kati ne bwe twesanga wa nga wayiseyo emyaka emeka mujjukira mulabe bulungi nnyo twogedde wano ebigambo nga 3-4 naye nga tuyomba buyombi talina mpisa bulungi empisa alina ntono tofaayo gwewako owunyawo mafaabi wangi okimanyi kino tagaddeewo otyo una ebisumuza biresemu kufulu okwo kupa kukwogolo omusajja alabika mubbi naye anaaba mubbi kubanga atali kalina zagenza okuggusa ddiiru simanyi oba ekyo mbadde sikirabye simanyi naye kanzije ekyo mbadde nze sikirabye Mafaabi mayi Mafaabi okimanyi mbadde nabidde okusibawo kufulungirese okupapa kufulaba wenjirese ate obimanyi byenkunyumiriza mbadde nese nga sisibyewo kubanga ngate lwaki sibaawo nina okusibaawo kubanga gwe neerabidde mbadde kansibewo kubanga ebizibu naye wobitegedde byenkunyonyodde kale kaŋŋende banayi mbadde neerabidde mafaabi ate anyasibye mafaabi gwawo naawe ate anyagaddewo omusajja akomyewo naggalawo tomugambye nti wali yaliyo mbadde mu nnyumba nange mukama katonda wa kiki kino nze ate manyi bannange gwe omusajja okimanyi mulogo kiki omusajja mwe mulimu embugo alina embugo mulimu embugo tufudde mafaabi ngenda kufiira muno ogalako ki ngenda kufiira muno omusajja mulogo ngulawo mafaabi nzigulewo ngulawo zigulira naawe sooka mbuli alina embugo mmeka embugo mbitirivu tufudde embugo ziri muno mbitirivu mafaabi kole ntya nzigulira naawe ntya wasibyewo menya kufulu yange sirina kisumuluzo menya mafaabi ngimenye ngenda kufiira muno omusajja mulogo kanfuna omuntu wano anyambeko okugimenya zange kino